abatuuze ku byalo okuli Wakiso, Kalagala, Samuka ne Wabunono ebisangibwa mu Gombo n'Enama bidduseeko olwa poliisi n'amagye ku bizinga ne bakola ekikwekutu bayolidde bannaabwe babiri mu mwenda bitakutazigala likufu olunaku olw'eggulo. Abakwadde abateebereza okuba nti beenyigidde mu kutwalira amateeka mu ngalo ekyaviiriddeko abantu bataano okuttibwa nga balumiriza okuva mu kabinja ak'abatano okubba boodabooda mu kitundu. Tugenda eri ewali maiti, tugenda okudda mu ddakiika entono nnyo nga bagimenyera okwo nga bagitutte. Olwo ebikwekwete byakolerwa kiviiddeko abantu okubiddukako. Ebyo byonna byava kutiwa ka boodabooda babiri nga bitakulaga ku gatali k'omufuku lw'okuno ku Richard Mawanda ne Sande Semandula ne bakola omuyiggo ku badde bateebereza okubeera mu lukwe luno ne batta bataano. Tulimu we bakusongeramu nti gundi oba wakikoze oba twakikoze obeera okoze eki. Tebakoma okubakira n'amayumba g'omu ku bateeberezebwa ne yeeyita omujaase Kenneth Mugombishe ne bagakoonakona n'okwoza ebyasangiddwa munda. Tuze n'akulembeze bannyonnyodde nti bali ku bunkenke mu kiseera kino yasaba okubongera obukuumi ku poliisi omukono ab'enganda z'abakwate n'abakulembeze bagenzeeyo ne basaba poliisi ekola okunoonyeza okumala ku kabinja akatimbula abantu baabwe naye yeeyita omusirikale Mugombisha gwe bakutte bamubuuze bazze akolagana nabo. Abangi muno oluusi abamu baana bamuno oluusi abamu baveeyo ne bakola gundi lyabwe ne batandika okutta abaana ba booda. Okuloni tetugezaako zivuga ziba zinatera okuggwayo tusenga mitwalo nga 10 ogenda olaba bagikoze bagibbye. Omubaka omukono North Abdullah Kiwanuka mulima amayuniya asabye poliisi okulonda olubinja bw'abatemula boodaboda okumanya wagizitundu era nasaba ne poliisi kuba olukiiko bagyemu abantu okutya poliisi okulaba nga tugenda mu bitundu bino tusomese abantu bano obuvunaanyizibwa bwabwe. Singa wabeerawo omusango bwe guti ebizibiti bye musanze nga biriko omusayi mubikola mutya. Amyuka Radesi Mukono Mike Kusiga wagamba nti omenyi w'abateeka bweyongedde mu kitundu kino kyokka n'avumirira n'ebyokutwalira amateeka mu ngalo. Onyaawa tukisuubiriza okuba nga bamenyi b'amateeka tubakwase poliisi esobole okuba prosesinga. Tugenze ku mbingana za bodaboda batibwa ne batunnyonnyola nti baagala bwenkanya. Bansaba ssente ez'okutwakinga essimu naziwaayo naye nakati tugenze mu myezi 2 kitundu oba myezi 2 sifunanga results eziraga nti omwana baali batwakiriza ku ssimu byonna bizikiridde mukono ku poliisi. Kati amyuka omugizi wa poliisi Bukapulira Luko Yesigire ayogedde ku bakwatidde okulukuma omuliro mu bantu. Bano bakumbibwa poliisi zaffe okuli eye Mbalala ne Mukono ng'essaawa yonna olunaku olwaleero benkya bajja bba batwalibwa mu mbuga z'amateeka kyokwenyigira mu kikolwa ekyokutwalira amateeka mu ngalo. David Musikali Yankolo ne Mutebi Sulaiman bakusakidde eggulu eno lwa KDTV.